be baagala ennyo mu ssomo lino. Bagambye titoyongeranga kunywanga mazzi olw'olubuto lwo n'olw'okulwala okutatadde. Weeyambeko ku twenge. Toyongeranga kunywa mazzi olw'okubeera luki n'okulwala okutatadde. Weeyambe ku twenge. Otwenge tuba tutono. Amiina. Tuba tulungi twa ddagala era batuyita twenge. Amiina. Tuba tulu asaba munsaasire nkwate ku bintu byammwe. Nsaba ku ndeku. Endeku eno erimu otwenge tulu twadda twenge. Era omusika bw'anaaba asobola okusikako kuba simumanyi. Amiina. Lwaki bamuwa omwenge? Amiina. Nti mu kufa kwa Dorotiya oyo ebintu bingi ebisobeza famire byajja. Abaana abamu banyiiga olw'ebyo bye baawulira oba bakojjaabwe be baakola ki be babyogera oba bakitaabwe mu kufa kwa nnyaabwe. Amiina. Omuntu n'afuna enge ku mutima. Amiina. Kati ono omusika bamuteekeramu n'oluseke asikeko era tebamuwa mazzi ne bamugamba nti sika ku mwenge omwe okumwa omwe enge ku mutima. Bamuwa omwenge amwenge ku mutima. Asobola kubanga y'omu ku banyiiga mu kufa kwa Dorotiya. Kati afunye obukulembeze ateeka okumwenge akulembere bulungi. Amiina. Munsonyiwe mbalwisizza. Amiina. Era ono bagenda kumukwasa bano abadda ku buwangwa bamukwasa kano bakayita kaki kambe. Kaba kambe akawalo kambe si kaso. Bw'oba gyogera nga balese kaki kaso. Akaso kasowola. Amiina. Ne bamukwasa kaki kambe. Kono kaba kambe ajja kutuula wansi akolere abaana n'abantu b'omu nju n'emikwano emmere. Kyera ono akola emmere wano nnabuzi kuno mu Buganda ng'omukyala akola emmere ng'atuula wansi bajja kumutuuza. Amiina. Atuula n'atuula bulungi. Tatuula ku buno bwe mulengera obutebe. Abamu bwe bayita malaya akola ki? N'aba ng'atudde asitamire ng'akola mmere. Tusaala guno gwe mulembe. Owawano atuula ne bamukwasa akaki akambe n'akola. Era tabuusa omunazi guno omukyala tabuusa nkwawa. Mmere gy'akola okusika eri amaki yeeyambaka kubanga musika n'akola ki n'aleeta akole kuba alimwesa. Amiina. Era bamuwa akambe. Kano akambe kigambo ekisirisiddwa ti mu byonna byenkola kambe ng'oli bwensikira mu birungi. Kambe nga ssenga Dorotiya. Kambe nga Amiina. Kambe ng'ani oli mu kukola ebirungi. Lowooza omusika owulira. Amiina. Kirungi simumanyi. Naye nze mbuulirira muki? Musika. Bulijjo musika lwalanga okubeera ng'oli gw'okola ki?
gwosikidde obenga oli mu kukola ebirungi, mu kujjumbira eddiini, mu kuyunga oluganda n'emikwano, beera ng'oli. Kikafuuwe gwe wa Dorotiya abaana okutandika okwevuma kinyaffe kyoyo wassawa 6. Amiina. Era kikafuuwe okuyisizangako engero zino ezigamba kazi zigamba zitya tebiddawo tebyenkanankana. Kikafuuwe kitegeeza bakuweye ne bakulaba nga tozitowa kaki ne baga nti tebiddawo. Naye waakiri omusika wa Dorotiya bagambe kyewakula ennume. Kino mbimaze ako ngasitudde bajja kumukwasa kino bakiyita batya? Kibbo. Nti mu kufa kwa Dorotiya ebintu bingi byabbira. Amiina. Ebyataddeko engalo bingi byakomaawo. Kakati bamukwasa ekibbo. Kino bakiyita kibbo naye nze nkiyita ekibbuluzi. Amiina. Bamukwasa ekibbuluzi abbulule as to say ebyo Dorotiya bye yaleka nga takoze eki tamaliriza. Ekibbuluzi bamukwasa ekibbuluzi abbulule. Ati mwe abasika ndowooza famire zammwe mwazibbulula dda. Ebisigadde ebidda ku bino saagala kuwamba mulimo gwa musumisi yagukoze. Evanjiri engeri gy'ayisaamu ebigambo bye n'ebikolwa bye birina okusika bakulembera okubalaga ekkubo ettuufu. Ye musika abeera mukule. Omusika tabeera mufuzi. Amiina. Gw'olondeddwa okusikira Dorotiya tolondeddwa kubeera mufuzi. Nammwe abalala abaasika weekebere oli mukulembeze oba mufuzi. Kubanga omufuzi afufuggaza. Amiina. Omufuzi akola ki? Abwamala okufufuggaza atuula n'atebenkera. Amiina. Bw'amala okufufuggaza ng'atuula ng'atebenkera ng'alya ebyalibadde ebyabalala. Ye mufuzi. Watu n'abasika bwe baba nga balondebwa beegonza. Amiina. Era ne bamulekwa ne babaagala nnyo ne batuukiriza kye bagamba olusuusuuto lwe balaga muleko mulumbe lwa nnyina. Ng'omusika agamba watu abaana bange abaana be bankwasizza mbamanyi nammwe mummanyi nja kubakulembera buki. Naye ng'ali mu kubaagala lusuusuuto emabega agali nti mutima gw'okumugaa nti bafufuggaze otuule otebenkere. Weemala okubeera gw'omusika wa Dorotiya lugonda majja. Amiina. Eggwanga erimu wano mu East Africa ekizibu kye tulina kizibu kyabo balugonda majja. Bagonda nga bajja. Kaakati baba bakubeera bajja batugamba nti bakulembeze. Bwe bamala okutuuka ne batuula ne bagamba tuli bafuzi. Tebakoma okwo bafufuggaza. Tebakomye okwo balya ebyabo. Abadde asinga obukulu mu nju eno
Amina. Si gwasinga ebyokufuna, si gwasinga amagezi. Naye abantu b'enju eno nga bafuirirwa Mwoyo Mutuukirivu bwe baatunudde, oba oliawo nga n'omugenzi yalaama, yakola ekiraamo, n'alaba nga gw'osaanidde wasuumusiddwa, ne bakutikka obuweereza. Lwana okubeera omuweereza omulungi. Amina. Kanfundikire nyakano mumale. Ate okwogera bingi kwekumatiza. Bwe twankulira ewaffe nga mu nnyumba mubeeramu akameeza kaata, nga mubeeramu n'entebe egi yata, maama naffe bammazeewo nga tutula waki? Wansi ku mukeeka. Nga bwe tutula ku mukeeka, ng'emmere ekyali eri eyaffe bamaama gye baafumbanga ne bagiteeka mu lwaliiro ne bagyaliirawo. Ffe ne maama ne tutula wansi ne tugitaayiza. Amina. Taata kubanga ye asukkulumye yatuulanga ku nte nga ne maaso ge waliwo emmeeza. Maama nga tannawaffe yabeganga n'aweereza ani? Taata. Era nga bw'oba omwana bw'otunula bw'oti olaba nga kye baweereza taata olabanga ekinene. Amina. Era maama bwe yasenanga enva nga newa taata tasobola kuteekayo bififiri, naye ng'asussaamu nga 4, 5 ne byabukawa waggulu ku mmeeza ewasukkulumu. Kati mmwe ne maama ne mutuula wansi ne mugitaayiza ne mugiyeekera. Taata olw'okuba ye asukkulumye alina ku mmeeza atudde na ku ntebe, yasobolanga okutunula n'alaba nti mu ssowaani y'ono ennyama ekoze eki? Kubanga yasukkulumiziddwa ku balala. N'atola ku bino bye baamuwadde n'ateeka ekifi mu ssowaani yakoze eki? Nti ekyamuteekanga waggulu kulabuukira ebyetaago by'abalala. Bwena omusika wa Dorotiya oteekeddwa waggulu ebyetaago by'abalala mu famire eno obirabuukirire. Weyamba abantu abakulu abatuludde mu myaka bukadde magezi beebuuzeeko osobole okugafuna oluŋŋamye bulungi era okulembere bulungi. Abambaga nti twajjiddwa. Anti abantu babiri babeera bazibu. Omu yeddira nkima, omulala wambogo. Kati tamale bw'awalekera lutaakome. Tebikoma. Mukama abeere nammwe. Kigendererwa nti essaawa yonna Obuganda bayinza okutabaala. N'olwekyo omusajja ateekwa kubeera ku mulyango ku bwerinde. Singa olutalo lubaluka asitula busituzi n'akola ki? N'akwata ennyago n'agenda. Naye omukyala ekimusumisa mu nju nti alina kusigalawa tagenda mu lutabaalo. Naye ate tulinawo ensonga endala gye twakyusizaamu, ekyo ne tukidiba kubanga tebikyaliwo. Nze nga bulijjo era gye mbadde nkola omukolo nga guno, nze nebaza olukiiko lw'Ekereziya olukulu e Vatikaani era ngenda ndubunyisa ebirungi bye byatuukako. Erudda twasomanga ng'emmisa yonna etandikira mu Lulatini eggwera mu Lulatini, ng'okukuba eŋŋoma mu Kereziya nga kyakivve bakuba nnanga. Okuteeka okusumikira mu lumbe mu munankani mu mmisa nga tekikola ki? Vatikaani yatunula mu buwangwa bwaffe
yagenda okulaba ng'obuwangwa obusinga bwonna mu Baganda bukwatagana n'enzikiriza ki enkatuliki. N'ajjamu obuwangwa bubiri n'abugaana. Ngamba Vatican yatugaana okweraguza n'okusamira. Obusamize n'okulagula si bwa buwangwa bwaffe, si nno era si bulombolombo, wabula yankola babayita y'abafere ababenoonyeza ebyabwe. Ekyokubiri, yagamba nti n'okuwalula abalongo abo si kutuufu mu buwangwa bwaffe. Ebibeerawo nga baalula abalongo mbiwulira bikwasa ki? Bikwasa ensonyi. Mbu waliwo okwekuba ebikugunyu n'ennazaala. Yalula abalongo alina okuwemula. Ebyo byonna Kereziya neekola ki? N'ebigaana. Katonda akuwadde omwana nti kakulike weebale kunsabira, si wagamba? Ate n'akuwa babiri n'oba wamukasa nti bweza. Ekyo kiba kivve era kiba kivume eri Katonda. N'olwekyo ne tusalawo naffe ne tukyusa omukulu w'omutuba waali wano, yatuwadde ekiragiro nti ffe tujja kuteerangako omusika omukazi mu kidaala oba mu mmisa wakati, okukakasiza ddala nti wali bwekuusa bwe tukoze butatambula na nnono zaffe. N'olwekyo ŋŋenda okusumika omusika okubalaga